Simanyi lwaki gwogenda n'okola page yo oba yagoba bagiba oyagala okuza views oyogera ku full figure oleta okyaza buli akyaza avuma full figure gwokyaza buli ayogera ku full figure bibi gwokyaza botata tseta mukama leta mondo botata mondo nja kuvuma Mary ya Nambala gwo kikazi gwo nakula kuvuma kubanku manyi from day one zetolina birungi bawale nkoleddeyo byagamba mbwankolera ebirungi nze nakutekako omukono gwange n'ebirungi byange nze nakulaba oli munaku ng'oli mwavu tweyimusa ffenna naye nga nze akuteekamu kati oyo mugamba ayogera byayinako obukakafu toyina bye wali onkoledde oba ye omukoledde n'omugulire busimusimu nze amasimu nkoomakoowe nze kumpi buli bwiki bampeereze kuva eyo Bulaaya kuvaawo abasajja baani so munjije mu karaoke wa nonsense man munjije mu karaoke nze sigatiriza bulamu neekolera siri ku TikTok nti nsabiriza omuntu mujjukireko ekirungi akalunga kagenda okugwa mwali nga temuina kiddako mama omulwadde agenda kufiira mu nyumba nembakora nembatale wa mukama wange Moses bya Ruhanga nembogerako n'oyo muganda omungi ennyo oyo omukazi omukulu alinga omukazi omukulu gw'oyita muganda wo nembasabira ssente obwana na bw'ensibi ne babawa nakusabako wadde olwataano era gwa nnoonya nze sinza kunoonya nze sikwogerako nakubuloki nga sikukubira gwa nkubira noonya n'essimu era n'onkubira okyaza buli anvuma oza nsobola kukyaza oba kuvuma ombulira Mary gwe nalaba nga tanadde emitwalo 2 n'afumbira mu kuyanga bavuga akamotoka kafuuwa mukka nga ndi nabo bw'oŋŋamba kati bwakamulaba obuzibu mwina mukutte betwagaayagaayamu adda be muli mukununamu amalusu gaffe ate oyagala okundaga nti ojja kumuvumisa nja kumuvuma nja kwogera abantu batawulirangako wano nja kumuvuma ngate muvuma point ku point ngate na wazegana nja kwogera bemutawulirangako beera ndeka oli wadde mbagenda ku mulugwa kwogera bana bayagala but leave me alone ngolwaki buli muntu omukuliza ku page nga tovuma muvume ate nodda ne weesesa nodda ne weeginisa nodda ne weekola otya nze nakyawa Mary ne muntu olaba soba kyamana ne mu blocking ngate asala wa bujingo na mu blocking kubanga postinga buli am postinga kabere basofira vukira muntu ono anti Jenny na ba blocking bonna bwemba nze bwenkucha wane na ku postinga mu blocking nawe buli muntu akupostinga na mu blocking babelo basimisi bali bonna wampita no negaire wakanagaire emirundi eja nkoyo kwegayirako nvaako ndeka muntu ita babine temanyi bintu bitandikira wa atenze njogera mulekerawo kutuyita ababi nokuliza obubi baffe nga temaze kuzuba bintu bivaawa gwe kuli page ina kuchaza kavumanzi eyange nchaza akani tosobola kujja ku mukulu gono tanjogerako botanjogerako page tekula page botanjogerako page yotekula mulwaki muntu nulira nyonze bembanzizemu okuvuma nga temutunde basose kumvuma nga tutunulida akyaziza muntu anvuma tatunde muntu anjogerako page na mwezembera kekiro siberayo akyale wakabatavuma full figure one mafuna views akyale wagundi Bruno ke wala ino mukutugwe nga kuchaza Bruno ke ya kampita mimi yobanga mutwalo mbere ku kibozi nagana kye mba neba semana musajja sino bobudde baba kirere semundeke Jenwani do kwetu sawendi nze manyiyo yempise nze manyiyo ebe bintu byabala ifu feria muntu ayina musajja nganze mvante mbulirimbo ngenda ku kibozibozi simanyi ngenda muki Bruno ke mukwano gwange namulwanira entalo zozo nnanga tamanyi nakumanya okufa kwa abakazi abakulu bonna bali bamwasanga bamufukide kizibu nentandiko mubulirira ngo omwana okwesonyiwa bebikazi ne muganda okubaddamu abo yazalamu abaana mumubuze ne mutuza ngo nalaba Bruno ke no muchago bata Spectra Saloon gwoyinza okola Bruno ke ngomalide ku TikTok omulabide wano kugundi ku Federation natandika okumanya Bruno ke ngano omukazi gobata Spectra Saloon omugagga nga Bruno ke bwati ngatava na bigambe ebi tewayi utalwa Bruno ke sibadde muno kwagala faida nakaziwe namagala ko mamuvumiranga Bruno ke nensala okukyuzika kwagala faida nakaziwe anga faida nakaziwe yayisa bulungi nnyo muntu mukaka mwavuma faida nakaziwe singa tali mukazi mugumikiza mukaka singa yagoba do mwana wa Bruno ke tewayi kye mutamukoze natuka n'okuzala nasalawo n'azaala omwana mu musajja asobole
okwajjako ekigamo kimamuteekako ekya Bunoke nga mwagala ekintu kimu asula omwana Bunoke omwana omunaku atalina maama nga temulwana Bunoke mulwana Faida agobe omwana oyo olwekuba Faida tasobola kubaddamu maama yatayogera nze nja kubaddamu bemuvuma batasobola kubaddamu bebali naye nze nja kunvuma nkuvume sooka omanye ekintu kino kivudde ku kozi ki buli gwenvumye sooka babuuze kozi ebadde kozi ki era evudde gwagamba nti nkuma nani nkuvumyeko saagana kubyogerako ebyokubakasibe nazze okwogerako mwagala masanyalaze sijja gabawa bwe nagakuwa nja kuwa gali gakiira nja kuwa agamalayo nze nga bagamalayo oli ku bbayiro jjukira oli ku bbayiro mukyaze basiyazi bannamwe naye naawe oli ku bbayiro tolowooza nti fayiro nzigale eri kibuli beera mugezi onveeko nga bwe nakwevaako sikulaba na buli simu gyonkubirako ngibuloki nga ogyagala ndaga abantu buli simu gyokubako kasampuli eddoboozi nga nkubuloki nga lwaki tebwebuuza lwaki omuntu oyo lwaki oba tomuleka ng'otobakuba kwagala ku muntu oyo sirina bwe nkulaba wonna na buli simu n'owosa layini kati n'onkweno ngamba nkubuloki nga tebwebuuza lwaki gwe tebwebuuza lwaki muve ku bantu ensi si nyangu nga bw'ogiraba oyinza okulaba nti nyangu nze kutemukomera walajja okutwala ewalala bwe n'obeerawo nga bikaseera amasanyalaze oganoonya ku muntu sibeera ku biboozi bamwe sibeera ku layivu zammwe njirina wano nsobola okukyaza buli muntu najja n'ayogera naye malego ga lwaki sibaleeta saagala muntu ajja ayogere wano ku muntu ate mu nvolovinge mu ntalo zange nze nwana entalo zange manyi wenzihandolinga era neyogerera nga nze naye gwe nosalawo nga buli gwokyaza alina kuwalampa full figure buli gwokyaza buma full figure buli muntu omwinvolvinga mu ntalo otakwatako kubanga weze views fe bokakanyanga ate twetondere no mu bbali osibe no nga weetonda nja kuvuma Kyameria nja muvuma n'abamukwana bamwesi bamwenyinyane gwe nja vuma anti yakukaka abantu ndowooza tasobola kumanya weerabidde nti wamuvuma n'omukunkwana otubulira n'obulenzi obuto bw'ayagala nawe nga yakwana ezo likolizi tezaavaayo watunnyonnyola ensi yonna n'ogikakasa nga bwe kiri kimalaaya bwe kyakukwana naawe bwe kyagala obulenzi obuto bwe kyagala babbanina obirabidde ezo vidiyo gye ziri naffe kwe tusinze ogamba nti kati ndeka mukwano ndekera ddala ate okkirizanga nti omuntu gundi tanjagala newe ndikola kitali njagala newe mwekakante kali njagala tutuuse maaso ga Ssekasi n'emirundi egisukka mu 10 you and me ku nsonga emu kusonyiwa kati wemba nakwesonyiwa yawula okusonyiwa n'okwesonyiwa nsobola okuba nakwesonyiwa abantu balinga naye saakusonyiwa ku mutima ku bintu byozzo nvuma nga toyimirako bityo n'amagulu nze siringa Abameria abavuma enkya ne muginika amannyo nze ngaba n'obutwa nze n'obutwa mbukuwa n'obulya mujja kula buto butali bwammwe nvaako gwatasobola kwegula byakulya gwazungira ku bantu gwavuma abantu fe tulina emitima gyakuusiira dda yawulo kaluba tulina emitima nga gyakuusiira omanyi okwetamwa n'okwekyawa nvaako give me a break and leave me alone give me a break and leave me alone temwina kyakulya mwenna enjala ebaluma ne muyiika eminyira famire yonna ne bakuwa ekyokuba n'oyaayaana engegengegeyo kekutambuza wonna wonna n'osaasaana n'okwata bukamera ojja kulya obutali bubwo abantu baleke buli omu alina gy'ayitira abantu baleke bw'oba wawulemu okwezula n'olemu okufuna gy'oyitira pulezidenti wamumiitinga mu maaso ku maaso n'oyogera by'oyagala bw'oba teyaku appreciatinga kukuwa kifo omukisa gwe si gwegwange sigaba bifo wantu abanene mbakuwadde ovuma eno ku social media n'ojja n'owegayirira ne maama wo n'ensito n'entwala n'ensito n'empaana n'ensito n'ensudiya omanja kiki ekituufu ky'oŋŋamba nti kyekino ky'oyagala sikulaba sikufollowinga si ku TikTok si mu inbox si wa sikukubira simu wakitondeka
Nja kuvuma media nanja kumuwa. Nja kumuwa tanja kumunoza. Andi yakwaka abantu. Nja kwogera abantu batawulanga ko ngate bitufu mu butufu bwabyo. Nayo jja kutya. Gwenja fuma. Embule tefayo nanze nkulabudde. Gwenja kola ki? Nja kumuwa. Nze tali muntu akupostinga gwenda ba. Iveri basimisi na blocking. Tewali ku page kwobera yonna genda ba. Na kupostinze kati nkublockinga. Tewewunya muntu yancha nchawa cheyo. Then give me a break and leave me alone. Lwaki batondeka? Lwaki batondeka? Gwe no sala buli muntu achaza furufiga nga ne kufairo ko oli. Batuka no kuyita ne ngamba no. Lwaki batondeka? Buli muntu avuma furufiga go chaza bya kakanya furufiga go chaza. Nakukola ki? Nakulira ki? Nkulese mu buli kubo lye nkulesemu. Nawe nkutwala nkulekayo. Wano otoko genda wajeno sai nagama ddayo. Full figure akulete. Ovumanga wachi. Yagano okuwa attention wadde okuddamu naguno guliko. Mumunonye. Yabagamba atya. Ngato mpostinga ngato mulaba. Yagamba kigambo ki. Ndeka nvaako. Nvaako. Sikwogerako. Ne bwonkubira amasimu n'owokyusa simu nga mutwalo. Nina record ziwano. Oyogera bagezi ntagundi block. Tewebuza lwaki togamba nti omukazi na kanesonyi omukazi. Mwaga tufula babibe enkana ki? Omuntu atakwagala oba omulaba siri kwagala. Nze siri kwagala ne wolikola ki ne olina ogw'omwezi we munyenyi n'ogindetera. Siri kwagala. Onagambye mbo kiwidde bwe kiruma anti nze nerwanirira. Nja kikomya. Naoza nakagolo chiko mirundi emeka ali ku bailo. Abakyala mbaleke bakaabe. Mubaleke bakaabe eyeziringe azirike tumutwale mu ddwaliro. Waliwo obulumi nga tetubuyinaako obuyinza. Waliwo obulumi nga tetubuyinaako okkomo wadde ekigambo. Mmanyi lwaki? Nti Katonda eyo nno yennuwa gye mwogerako ekuba kimu. Ogirabye. Waliwo abulamu bwe tuyitamu nga tetubuyinaako. Waliwo situation omuntu gy'abeeramu nga ne woba omwagala nnyo oba tomwagala oba kitya nga tokirinaako magezi, nga tokirinaako ntuuko zaakyo. Waliwo kye bayita okutendewalirwa. Abazadde abo, buli muzadde yali azaddeko kino gwakimanyi, oba abazadde abo kye bayitamu eyazaalako yakimanyi. Ebintu bingi byogeddwa, yes. Ne government erina obunafu mu bintu ebimu. Kinajjukirwa nti tuwazaggalwa dda government. Si gwe mulundi ogusoose okubanga baggala tuwa z'amasomero. Era tekikola. Even yesterday but once abaana baafa. Minister avaayo n'agamba tuwa tuziggadde. Era still amasomero gasimbule ne gatwala abaana era ne gabeerako ekizibu kyekimu kye gakola. Kwegamba nti obunafu buli mu government. Okubanga ebintu babiteeka mu nkola, tebawuliriza bakama baabwe, bakozesa impunity, bakozesa kwegamba I don't know. Naye ebyo byonna nga tubiziza wabbali. Ekintu ky'emmotoka oba kya accidents, tulina kuwonga baana baffe mu Katonda ng'abazadde. Tulina kwogerezaganya na Katonda. Omwana buli lwakuleka distance 3 abantu bangi atuma omwana ku dduuka eggagali bugayi ne kamutomera nga sala olugodo. Amutumye bunzaali, amutumye munnyo, amutumye ekimondo ku mwana n'afa. Abazadde batuma abaana. First of all, emmotoka zino n'abaana bafa. Amasomero gafuuka mazibu kati. Amasomero mazibu. N'abaana bola mu kyalo balina bbaasi oba takisi nga yeekeera banona. Nga takisi yeekeera okukola ki okunona abaana abo. Emmotoka ezivuga abaana bafu zitwala ku masomero ne ziba zaffe za waka. So, kye tulina okukola kiriwa kwegayirira Katonda ebbanga lye yatuwa abaana abo, Katonda ayongere okubeera n'abaana baffe. Secondly, tulina okusomoza mu bantu abavuga abaana baffe. Buli omu gyali gyalabira omwezi n'enjuba, buli omu gyawangalira gyalina byayitamu. Abasajja abo bavuga abaana baffe balina stress ne bakazi baabwe.
Baina stress ne family zizabwe. Baina bizibu mu family. Abala basikira bitambo bya bakitaabwe abala basikira biki. Secondly, bajja bali stressed. Baba ne stress yenna yatude motoka avuga abaana nenga ne byalooza tobimanyi. Atude motoka avuga abaana nenga tomanyi mind ye eyogera kimu ye. Abantu boogera mu mind okujjako nga gwe toli mulamu. Naye mind eyogera naawe. Novuga abantu abamu manyi nti obeera ovuga emmotoka olwo birowooza bingi ng'ogenda kajjansi nowesanga ng'oli eri kubayita oba oli luddawa ng'oyiseewo ng'oli ntebe newebuuza mpozi mbadde ndagawa ng'otuuse ntebe biva ku kyebyo byonna ebirowoozo bingi mu bantu. You get so kikyenjagala okubagamba twegayirire Katonda abana tubawonge mu Katonda. Tetuyina kyetusobola kukyusa ku byonna lwa nsonga ki nti ebyo byolaba emmotoka ezita abaana ezikola kinaye motambulya wanalabako ku accidents waliwo ebiseera accidents ezibeerayo nga nnyingi nnyo ku nguudo naddala basi ezo emmotoka zonna zikola accidents notuuka nogamba oba neme kutambula oba neme genda Mbarara oba neme genda Fort oba neme genda Masaka oba neme genda Luddawa era stiru naawe agenda okuziika ogendera mu motoka. Bonna abo bafiiddwa abana bagenda mu motoka era emmotoka zaako zakabenje kiri kimu kwennyika mu kusabira baana baffe kwesabira nga abazadde kusabira ba driver kunoonyereza nnyo driver biki ebimukuba driver anywa biki akozesa biki ekyo nayo nsonga nkulu. Badriver abasinga banywa ebintu bingi nnyo osobola mulabanga musiraamu nga tana kyakozesa naye nga anywa caayi mukalu nga caayi wanjaayi. Abantu covid yabatabula abantu ebanywanga kwoyo caayi mbw awonya covid bamufuulira ddala caayi waddeire kati abantu bamunywa bawoza ka caayi tugendako ka caayi kumbe caayi mulala ye walumunya n'awulira mbw afunyemu ku maanyi kati yakifuula ddeire miiru alina okumunywa caayi oyo. Mu byonna kyenjagala obbagamba kiriwa okwesiga Mukama kyekisinga okumwegayiriranga buli kaseera okumukwasanga amabujje gaffe n'okuwunga abaana mu Katonda. Tukwate abaana tubakwase Katonda. So tusaasira abazadde ffenna tunyololwa wamu. Fifi, thank you so much. Tunyolwa naye tolina bw'okinyonnyola tosobola kukirambulula kukimalayo. Toyina bw'olya kwanga buli yazaalako awulira obulumi bwebwo atunulira abaana be n'atunulira ne bali abaana abagenda ku masomero ddala abaana bali mu myaka egyo gye gimu olabira ddala ng'olaba abaabo nabo bagenda ku masomero oba n'ebirowoozo nga bitambulira awo. Eggwanga lyaguddemu ekintu kino kinene si kitono okufiirwa abaana 21. Olaba Okero yatta abaana 3 bana 5 ne tuwulira nga tusaanuuka ebyenda. Okero yatta abaana wano gaba ne tuwulira nga ebyenda bisaanuuka. Kino ekintu kyabaddewo kyefaananyiriza ng'ekintu ky'Okero kyagala kyefaananyiriza ng'abantu abaagwa mu boat cruise nga newankubadde baali bagenda mu masanyu gaabwe baali bakulu naye era baatufaako mu ngeri accident is accident. Obeera otambula ekyabboda ne kikulumba eri emabega ku lwaza gy'otambulira ne kikumenya omugulu akagaali kakuba n'ofa abantu bagwa mu binaabiro ne bafa. Abantu bagwa ku madaala n'omwana n'agwa ku madaala n'akala. So mu byonna abaana tubawonga eri Katonda yabawa obulamu yamanya obulamu bwabwe ebbanga lye yabatuwa yasinga okumanya ebikwata ku baana baffe. Abakozi bennyini be tulina okuggyako omuntu atakozesa bakozi naye bw'oba olina omukozi mukwano my bro bw'oba tolikuwanga awusigala omuleke n'awusibooyi. Ekyokubiri omuntu atalina kamera waka totawana kuleeta mukozi. Bw'oba owulira nga tolina kamera toleka mwana waka bw'oba toli ku bwangu. Funa omukazi ajja kwolezenga engoye buli weekend agolola atambula agende. Bw'oba toli ku bwangu va ku mukozi. Omuntu yenna takozesangako ku mukozi tasobola kumanya kyennyinnyonnyola. Naye kino kimaze kutuuka ku bantu bangi twanenyanga bakadama nga batulugunya. Naye nga ggwe atannakozesa ku mukozi tomanyi. Era tosobola kukimanya. Naye kyamukisa mulungi nti ne bakadama balekera abakozi abaana baabwe eiza nabo bakomyewo ne bafuna obuvunaanyizibwa ne bafuna abakozi. Kati nabo be bakolanga bakama baabwe babakozi babibakola.
omukozi afuka musuwani omukozi ye muntu akwata enva naziwanda mu amalusu ngamazo senako ezize nemwe bana abantu simanyi kizimu kyabambala simanyi ki era ze nkyewunya omuntu ali emmere ewaka ffe tuzza tulo ewaffe tuzza tulo ate mubegendereze mwegendereze abakozi omukozi ne womuwe ebirungi n'ogula emivumba n'ogimalayo ne womusiba enviri kana 2 kana 3 simanyi penso simanyi bicha omukozi ne womongeza omusale emirundi n'emirundi omwana amwagala woli teba kulimba era making sure fa abana baffe mbala abazanyira mu zibenzi yes bazanyira wonga wetu libenze yo tolabanga yiyo omwana jingire nga toliwo omukozi agimusangemu wala empiza ageno mukuba ekirala muchekinga nga kubanda bamwenga bebase man toko mawongo omwana yebase no malaga muleka omwana wo bobanga tonna simbula muwecho ekintu kyali anga olaba kyobalanga muleke enyama mu mafiriji muleke enyama mu bidishi muleke enkoko omukozi awalula omwana baina mu emboga enkalu naye katire enyama nagiwa ne banayiba bonna mwe fetu wanga ide ku mizigo tumanye ebintu bingi waliwo lotunula n'olemwa waliwo omukazi mama Jose bakwatanga omwana ne bamwanika mu musana yakolanga okwo kugundi omwana nga akulu kuteminyira okuva ku macha ne buziba napa mawatudde mama Jose benjogera abimanyi kuba omwana wenze namujjanga mu B nenga ayinawo omukozi ne mulamuwe ng'omwana bamufula ngoma nga bamufula mawobe yalina enviri nyingi abana babayina enviri nyingi baba kuba musayine gubeera omu nga totegedde omwana abota omutwe nga tomanyi byemba gamba ffe tuwangalidde mu bwawusigalo mu bunaku tuwangalidde ku mizigo ffe tuwangalidde ku mizigo byemba gamba mbimanyi ffe twajja okola obwawusigalo nga tulinamu Katonda ekyokubiri nga tuli banaku nga tumanye ennaku yaffe naye kati omukozi ajjewuwo ng'anoonya either ng'ayagala kubba sente afune tiketi yebulako yafuna dda visa ayagala tiketi era olusinga zokolewo naye ng'abalawo emyezi enaku 2 nga maybe atagatinze kubba sente wale tajjemu sente alinye ennyonyi abakozi batta abaana b'abantu lwako abantu teboogera ebintu ebituuka ku bantu ku baana tosanga ng'omwana nga yeebase n'omuleka mu buliri nkiddamu tosanga ng'omwana nga yeebase abakazi abakola bw'oba badde onnyuka nya kitundu nkwegayirira nnyuka ku 3 ekitundu secondly balayo olunaku omwana olwananda nakkuta olw'omukaaga luleke oba olw'essande teri sente egula mwana tuulako ewaka olyeko n'omwana wo tuulako ewaka obeereko n'omwana wo oluusi bayitira engeri gyabadde mutulugunya nga toliiwo ogenda okulya obulobozi kwakolakyawo n'ogamba oluusi oli mu kisenge totunategeera Katolo nga ayitidde erabidde nti wasiibyewo mufunenge ennaku muddeko ewaka nga tategedde amanyi oli ku mulimu kyekimu n'abakozi mulina ku maduuka gammwe nze abakozi bamalamu amaanyi nako ffe bizinesi tutemye okukola lw'abakozi njagala ofuneyo akadde ogende ogwe ku dduuka lyo nga tebategedde nti wakoze njagala ogamba abakozi nti ogenda wa ogenda China oleme kugenda obeera round ogenda osuleko out olunaku lumu maybe ne mukazi tomulaga kitogenze sula mu hotel ennaku 2 ojja ogwe ku dduuka ku lunaku lwokusatu ojja kutegeera nti oyina ebizezengere mu bizinensi yo lwojja mmanya nti oyina agawemeneku mu bizinensi yo bizinesi zirimu kamera ne kamera tezimala agawala tegate na kamera oguteeka mu dduuka bakasoma ne bajja nabatunulira ng'embwa ng'ali ku ssimu neyebamba n'atumya ebyokulya tannakola wadde emitwalo 10 n'asooka atumya chips n'atumya biki n'atumya obutogo n'atumya obuugi n'atumya minati maid n'atumya splash nga tebannakola wadde emitwalo 4 omukozi wakola akakadde tamanya faga maduuka gafaga mu tawuni okola akakadde naye ng'olinako emitwalo 3 eji kati yo omukozi walaba akakadde alabanga mmwe abakoze mubuuzaawo bajjali ya kikuubo abantu abalina businesses mu tawuni okola akakadde kamu naye ng'olinako emitwalo 2 oba 3 omuntu atunda ekintu nga kiriko siringi 10 naye ng'akitunda emitwalo 28 asubuza busubuza yo omukozi bw'atandika okuza temunnyonnyola ye alabye akakadde yenna abakola miliyoni 10 miliyoni 2
Abalaba bannange tukola sente toyina bwomunyonyola tamanyi na renti gwe mulimu tamanyi mu spendinga masanyalaze how much mu kibuga tu spendinga buli kintu nti ne toyi tugisasulira omukozi asobola ogenda mu toyi emirundi naye nga takubaliridde kuba yali abuli ekimusala mu maaso ayita buli ekiyitawo napa emirundi bana olusaina n'akalenzi ke yegombye ku toilet yoko ngatwala ebitano nenge ebitano obifusa ku top namba obifusa ku bando yampale obifisa ku dazini ya bulega otuna dazini ya bulega ngo inako sinji bitano atali musubuzi tasa kutegera byenjogera abasuzi wajja kuntegera era mbayamba kuba advising kino njagala ofuneko obudde osanga omukozi nga yekubye perfume 10 nga buli perfume ngugenda wero mwezi nga perfume jo bado tunda milioni 2 eri mu kitundu waliwo nazo zitalaga nyabo yano jipimeko obo budinka anti obo kyovanze sagala munyo obo budinka anti njagala perfume namba ka stop meko dinka anti simanyi dinka anti no bango muwadde olukusala okujje kuba asawola okujja ne sati 2 nga je yekuba mu jalekayo na stereka zambali abakazi bana akwana era danero perfume zimuyine nako ne yekuba buli perfume aje kubako ogenda tunule perfume nga zona za bitundu mwe banulu muyine bizibu nze babulira nze tera gula perfume yo mu Dubai uchi abasajja bawunyizako na buntu bakuwa obupapula owunyiza ku kapapula na yo muntu asawole kwe kuba perfume ne fuka ya kitundu ogenda gitunanga ekitundu kiramba bana mama dika nsatu zikyaweramu be bakozi betuyina business ziremye abantu abakozi abantu bagondanga basaba emirimu era mbalaba wanonga bajja basaba emirimu nembitunulira bijja ku maduka gafotula ku duka nula abantu abanonye emirimu unaku nga basuka mu 10 no batume barua zero sine baiteze bichupuli no batume nanga mone baiteze bichupuli nga banonye naye gumuwe gubera mulimu nga gunonya customer ogufuna omanyi abamba fugira ne babosi ba mirimu bosi we nga yamufuga toyogera nga yogedde debozi dene alekana kati namwe abalangisa abana aba balina pages za mbegendereze abana bagana bakwata pages bwagana nagane page yo omwadde buli kimu kodi ozimu wadde najibuza nagenda nayo be bakozi bemuyina